Mama Fina, bango byeye makerere. Bango byeye makerere mama. Bangambye ebiwandiiko byange tebiwera. Ng'ate omukisa gwange wagumpa. Nongamba nonde university yonna gye mpulira gye njagala okusomerako mama. Nangenda Maziga merere eri omukunja atasera nga bwe muwulidde bamugobye mu kirasi yabadde olunaku olwaleero agenze okukola kye bayita registration wali e Makerere. Ndowooza mwenna abatakimanyiiko omukunja ono atasera yagenda na applyinga mwezi gumu kati mabega yagenda na applyinga wali e Makerere nga kwesa empapula ze eza form 6. ono omukunja by the way is among the abagezi between ku TikTok wanga yafuna oba zidi 16 points ya the point ya GP yagana naye nga yakola ki naye nga yayita bulungi nnyo ono mukunja atasera yayina mu history nga ina ne oba mu ngenda kuwanga ayina mu history mu Luganda mwe kitegeeza okufuna mu Luganda mu ne history nafuna oba ne mu ekoni ya ngenda kuba mbalagawo empapula ze muberenga muziraba muziyitamu amaaso okisegera ekintu ng'ekyo. Olunaku olwaleero yagenze e Makerere okisegera nagenda tiyagenze mu registration yayitiddewo mu direct mpaka mu kirasi kozi abaana batandisidde okusoma lectures era nga lectures zikola ki zigenda mu maaso. Ono mukunja atasera waliwo lecture omu gwatagambye amanya kozi ba lecture ajukira first date yaliwo yagenda mu orientation kyekyo kale bulunaku lwemusookera ddala mwenna we babakunganya mwenna ba freshers ne babayigiriza ne bagamba ati no wano class yo eno class yo kati tutamanyi omukunjo either yayingidde class enkyamu oba yayingidde class ki entuufu kozi ye yavuddeyo nagamba ati no lecture yavudde lina mugoba nga lecture takola ki tamumanyi kati tugenda kukola ki tugenda bamukunja saawa zino tumujeko interview atuwulire ekituufu eki kyatuuseewo kozi mukunja ye kasa zino so tugamba ati no bangobedde kino oba bakoze ki bangoze kino kale nga buli nkola fano konda boy UG ka video mbadde nsabo kampeleka like kamenga kasotambula katukere omuntu yenna yendegadde kumanya kweno information era go wenna atanaba ku subscribing tugamba oyo okola kale subscribing nawe berenga wegatta ku family afene ya Wonder Boy UG mu mutima mulungi webale ku subscribing akadde kaje mu personalize kateke mu all Hajimiti ononga mulombi wa dua agamba jangwa kulombire dua go wenna inebizibu oli mu nsi ki oli mu Dubai oli mu America oli wa oba oli ku planet ndala gwe mu inboxing number yawe simbye 15 ajja kuba kulombere dua ebizibu byonna oba byakika oba mirimu ononya mirimu togifuna ajja kuba kulombera ofunire ddala emirimu egisasula obulungi ate nga Abasadik Property Consultants bagamba balina amataka gatandikira ku miliyoni 1 wamu n'okwambuka okitegeera ate ettaka lyabwe liri kumpi wano mu Kampala Kawanda ndowooza mwenna mumanyiyo transport wangu minga 5 okitegeera ekintu ng'ekyo kitegeeza osobola ofuuka landlord ng'oli muki ng'oli wano e Kampala ettaka litandikira ku miliyoni 1 nga wenkigambye kitegeeza buli omu saawa zino mu Uganda alina opportunity ngayitidde mu Basadik Property Consultants naye nafuuka landlord. Zino ensonga kale nga tuzeemu ku nsonga z'omukunja atasera bambi tulina omusabira cause bamuwa Makerere yamuwa sigamba mbuno yajja buzifamu agendayo nedda ya apply nga ne bamusindikira email nga bagamba tino information ye ili valid okubeera student wa Makerere era nga ne weights ekino mbu bakute point ze wafuna ne bazi dividing awo nobeera ngo ina weights ezikukiriza okuwa course gye bamuwadde simbi course nungi nnyo mujja kubanga mba mu maaso awo temutya akatambika njagala okuwa kamukunja atasera nga ayomba n'abaana basajja njagala okawulire bulungi. Mama Fina ye yamugamba tino mukunja ngenda kusasulira ki tuition so oleka nakatambi bulungi nnyo mirenga komawo n'ebirala. Mama Fina bango byeye makerere mama bangambye ebiwandiiko byange tebiwera ng'ate omukisa gwange wagumpa nongamba nonde university yonna gye mpulira gye njagala okusomerako mama nangendako ekyambogo naye olw'okuba olugendo luba lunene okuva e Makindye egyensula mpaka Kyambogo neŋŋamba akansabe wano e Makerere awatali wala nnyo baŋŋambye ebiwandiiko byange tebiwera naye nga Mama Fina nasoma siniya ey'omukaaga siniya 6 nenjimala bulungi era nagiyita n'abajulizi mbalina so omu si 2 si 3 si 4 ku ssomero baliyita Bishop Nkoyoyo siniya secondary school Matale. Essomero eryo Naalonge yatufumbiranga obuugi
tafanga gyali namulabako gyali mulamu eyatufumbira obuugi n'akawunga. HM bamuyita Master Kaiza, musajja bamuzaala Kenya, nzaalwa ye Kenya naye ng'abeera wano mu Uganda. Deputy baali bamuyita Master Sali Ronald, nakati gyali bonna bansomesa senior 6. Eyatusomesa Master Wasuwe yatusomesa Oluganda gyali. Eyatusomesa English Madam Kawala naye gyali mulamu. Bonna gye bali abantu b'omutima omubi, abantu b'omutima omubi. Simanyi ani yeekise mu mukisa gwange, simanyi ani yeekise mu mukisa gwange. Muntaddeko amaanyi mangi bannange. Guno omukisa Mama Fina ye yagumpa, ate Katonda ye yagusindika. Sinze nagamba Mama Fina nti mpa omukisa, Katonda ye yagumuyisaamu nti nsome. Mpulira amaziga gampitamu ayamu so disappointment okubeera nga kino kyentuuseeko obudde buno. Ndi Makerere, nakedde ku makyera mbadde obwedda ntudde mu kiraasi nga ndi omwo ninda ticca ajje atandika okubeera ng'asomesa. Ngenze kulaba nga baŋŋamba nze sirina kubeeramu. Era essaawa eno maama ndi kulinnya nzirayo makindye ku Ganjano Ame. Mama Fina simanyi wawooli, simanyi oba wabadde mu nnyonyi oba watuuse bulungi, Mukama yakuleese bulungi, naye amaziga gampitamu mami. Buli kimu nkirina. Ba obi bange be nasoma nabo kuliko muwanguzi Samwero, baali bamuyita Kid B, bwe buti ali South Africa. Kuliko Kityo Umaru obeera ngo gwe vaayo ogamba abantu amazima nasoma. Kuliko Nakanja Ime, twali tukuyita Golden Ime. Kuliko Nakanwaji Maguleti. Kuliko Kawuzi Sipriani, bonna nkyabajjukira. Kuliko Kero Ivan kati abeera Jinja producer mulamba. Muveeyo mugamba abantu amazima, omukisa gwange guleme kumpita mu ngalo. Nasoma nembimalako. Kuliko bangi sisobola bamenya nembamalayo. Buli muntu eyali asomeddeko ku Bishop Nkoyoyo Senior Secondary School e Matale. Amaziga gampitamu baŋŋaanyi. Bangobye omukisa gwange bagutuulidde. Simanyi oba full figure baani naye bagutuulidde. Kale maama, Mukama Katonda bw'atyo yamanyi, kantambule nzireyo e Makindye. Bwe kubanga kwe kusalawo kwammwe nneme kusoma ng'omukisa gwange Mukama abadde aguleese, sigenda kuwoggana nammwe. Mama Fina ye yasalawo nampa byebyo. Tuli mu kkubo tujja, temukowa muwanike fulaga tujja. Akati ababi tujja, ali mu katebe kave mu tujja. Mubagambe nti tujja, temukowa muwanike fulaga tujja. Akati ababi tujja, ali mu katebe kave mu tujja. Ulira kaseera kambalu tugenda basala embalu tubanike mu kasana gundi jjayo ekikake. Gwe basala tayiri nawe todduka gira tukuddemu tetwagala kirala twagala mbalu.